Katikkiro tuwe Kabaka bagira bati nalabye ne maama Nnaabagereka yatandise osomba. Nalabye ne maama yatandise osomba nze maama naganya abantu okuyisaamu eggaali. Naganya Abaganda n'okwogerako ekigambo kyonna kubanga bannakigwanyizi b'Abwanika bagenda sindikiramu abakavuma. Maama teweeteeka mu tageti abantu b'Abwanika bagenda bavuma. Jukira bano bagala teekawo mbeera nti ffe tuvuma Obwakabaka oba tunafuya Obwakabaka n'abantu b'eŋŋoma. Maama abaana b'Abwanika bagenda kuvuma. Maama wejje mu tageti. Nze yeeko yayita omwani musajja Muganda nga nzaani alebese ekimwa kyange nga nvuma maama Nnaabagereka. Naye maama Nnaabagereka Babwanika bagenda kutandika okusindika abantu ababavuma. Mayiga agenda kutandika okusindika abantu ababavuma. Katikkiro abo bagenda kutandika okusindika abantu ababavuma bakiteeke kuffe. Maama Nnaabagereka gwe sooka weebuze pressure baamutadde lwa kuvuma Kabaka naye wategedde ani abadde amutuma. Yes, ajjanjaba obulwadde abuva ku nkola omwana oyo nga tonnamuta kuba ffenna tukimanyi nti bye yali ayogera si bigambo bye. Waliwo yalinga abimutuma. Yali tayogeranga magezi ge. First of all, si Muganda ajja atya okumanya ebya Buganda atuuke n'okubanja entebe nga ne bassekabaka ba Buganda abamanya atali Muganda yabirondoola ddi n'entegeerayo. Mwasooka ne mwebuuzaako ani yatumanga abaana abo maama. Maama wali ozzeekaawo ne weebuuza ani atuma abaana abo. Musana baamuta pressure 24/7 baamuta naye mu kumuta baamubuuzaako ani abadde akutuma. Ekyo kyo mwakituukako. Kale katugambe nti yali yekka tewali yatumanga Musana kuvuma Ssaabasajja Kabaka. Naye era nze nandiroozezza nti omulamuzi mu bimu ku byasooka okumubuuza nga nannamubuuza oba yeetaaga bbeeyiro oba aboneredde ani abadde akutuma oba ebigendererwa bye mu kuvuma Ssaabasajja Kabaka byali ki. Mwamanyako kwani yali atuma pressure Musana okuvuma nga Ssaabasajja Kabaka. Maama Nnaabagereka mbadde nsaba busabi. Nze yeekole yayitongwa ndi muzzukulu wa Mukaleka Mbugu neddira Njovu akabbiro Nvubu sisobola kuweebuula maama. Naye maama weeteeka mu tageti Mayiga agenda kusindika abantu bakuvume. Bwanika agenda kusindika abantu bakuvume. Mpuuga agenda kusindika abantu bakuvume. Jukira bo bano balwana nnyo okusiiga ekifaananyi nti National Unity Platform bavumi. Era jukira baagala kuyita Mmengo okutunafuya. Maama abakuli ku lusegera abo abeefuula abakulwanirira abakwagala bagenda kukuvuma. Bwe waali sose ne weebuuza pressure yavuddeyo atya nga tebasoose kumubuuza ani yamutuma okuvuma Ssaabasajja Kabaka.